yavuddewo. Kati kiki ekyakulemesezza olulenzi? Buli muntu abadde ayenyumiriza mu kapo yammwe. Tewali Adija abadde agyenyumirizaamu. Tewali abadde agyenyumirizaamu. Lwaki olowooza nti nno tebagyenyumirizaamu Shadia? Tewali Adija adde agyenyumirizaamu. Naawe kennyini kapo yammwe togyagala? Waliwo we natuuka nga tuvudde wano ne ndaba nga tebikwatagana. Kanterere. Kanterere ajati. Onyumize bulungi emboozi eno. Otegeeza ki mbuno we wava wanene ebintu byali tebikwatagana? Adija nawe nga bondaba nali mbasekafu. Ali nvuga gaali enkalu nga ndi mugikulukusa. Olimba. Yaddala. Toyogera lwakuba oli munyiivu. Siri munyiivu Adija, nkulabikira ng'omunyiivu. Shadia n'otuuka ovuga akafu n'ogulira omusajja engoye. N'olabirira maama we. N'omunaaza. N'omwebasa. N'omubikka. Yatugambye amubikka emisana. Ekiro omusajja n'omubikkula. Mukyala. N'ogamba nti naawe wonna wali tokira nti ovuga nkalu. Toyogera lwakubanga onyiizi. Kati omitinga ku moonlight. Mugulira ebyokunywa ebyokulya buli kimu era kyali ku bbiru yange. Kakono nze bukyanga mbeera naye takoyesangako ssente ze. Ng'oli mukazi mulungi. Takoyesanga anti tayina. Abakazi abasajja gwe baagala. Tayina, sinze gwe baagala nange njagala omuntu ampa naye tayina. Nze nkyetisseeko nkitegedde nti omukazi yalina okuweebwa so sinze kugaba. Kati wali omutwala nga kateyamba. Nali mmuyamba nze sijja kulimba era nakimugamba. Nze nali mmuyamba. Wamugamba otya Shadia? Namugamba Kakono asobola okunjulira ne bwe twava wano. Nze namugamba ne mugamba Kakono omanyi ndi naawe naye beerawo ng'okimanyi nti nange nnyina bangi abakola ki abanjagala ate abatali mu ttuluba lyo kitegeera. So kasita onandaga empisa ojja kubeerayo. Naye kasita otandaga empisa nga otambula ogenda nkuzeeyo gye nakuja. Ojja kubeerayo? Otegeeza ki nti ojja kubeerayo nti ojja mwagalira eno mu kimugunyu? Adija bwe byalirwa kuba Kakono yabijonjowaza nze nali njagala abeera eri mu kava. Naye Adija bwe byali genda mpola bambi genda mpola. Wali oyagala omwagalire mu kava otegeeza ki? Adija kiringa omusajja bw'anaaba ng'alina mukazi we ow'ewaka. Ng'alina amaka ge alina mukazi we waka n'akwana akakazi ak'ebbali n'akubuulira amazima nti omanyi njagala tovuvangayo yadde okwerabisa nti nkwagala. Wali olina omusajja? Nali siyina naye nali saagala neerabisizemu nti mwagala nga njagala just kumweyambisaako bweyambisa oba wekibeera. Ekyo ekigambo kyoyogera kibi. Oyagala kumweyambisaako. Mwana waani gwe weeyambisaako? Naye yali akikkiriza. That's why alaba ndowooza muwa ssente n'akikkiriza. So kati Kakono wali omugula buguzi? Nali simugula. Okumweyambisa? Yes, nali mweyambisa naye nga simugula nti buli lwemba njagadde omulaba nti muwa ssente. Naye nga buli wakaabira ekizibu ekisolvinga? Yes, nga nkisolovinga kubanga nze yalanda bannaku zimu nga ndwawo. Ne bwe twajjira wano ku interview ye yasooka nali ndudde nga simulaba twesinkana wali wabweru n'akulimba nti tuzze ffenna. Nava wange. Mwatuuka mutya ku nzikiriziganya ey'okwagala okweyambisa Kakono? Dije bintu ebyawo simanyi sitaani yankema. Sitaani yakema? Sitaani yankema. N'omugamba nti njagala kweyambisa? Si nze namugamba. Twava bino era bino bye tubeera out bye tugenda kubanga kola olunaku twagendako mu parking. Tuva mu parking awo manyi obwenge. Byemuka bbiya. Ate ng'olowooza nkyamutegeera nti Kakono. Otegeeza ki okyamutegeera? Jako omulamba. Mu kusooka dakikola by mistake sijja kulimba. Naye nga omanyi nti abantu mukoze ekintu ekyo. Akimanyi kubanga buli amazima nagamugambye. Wagamugambye oba we mwali mutandika yagategeerako? Yali akimanyi nti namugamba talina kuvaayo kuneerabisizaamu n'ekyo ekyokumpostinga yamala kunsaba. Nze tugenda ku parking nnyo obwenge bwange bunkubye tukomawo jjukira nali ngenze naye ne tugenda ffenna mpaka ewuwe sitaani nankema. Adija entabo kwe yavudde omwami oyo yali yansaba ssente before nga birthday yange tennaba kutuuka nga tuli mwezi gwa birthday gwennyini nga katugeze nga 3 awo
n'ansaba n'aŋŋamba ayagala emitwalo 25 yaŋŋamba 25 ne musubiza ne mugamba ngenda kuwa ssente ezo naye sooka olindeko nsoke ngategate ebintu byange ndabo babinaavaayo okufisaako ezizo nga sinamugamba kya birthday kubanga nze saamuyita era yabiraba bulabyawo. Lwaki tewamuyita? Kati nkugambye yali muntu wa nkukutu kati ate nkuyita ntya ku birthday mubakyali bange nkwanjuleyo ngaani kubanga bakyali bo tebali ku media. Bali ku media naye nabannyonnyola. Tebamumanyi nti bw'abannyonnyola. Bakimanyi nabannyonnyola. Nti ono wankukutu. Nabagamba si boyfriend wange. Naye nga gwa ku mutima okimanyi nti boyfriend wo wa munkukutu. Adija si boyfriend bannaaye. Anti kati bw'ogamba mbu nali mweyambisa wa munkukutu Shadia oba otegeeza. Omuntu gwe beeyambisa tabeera na boyfriend. Kitegeeza nkulaba kiro obwo bwe mba njagadde okumitinga nkumitinga. Yenna abeera ayagala ssente. Sigenda kuwanibwa musajja mbeerewo nga nze neerabirira era ngenda kugamba bebi neetaagayo kino. Tuliwo kuweebwa kati ekigambo ky'abamalaya si kibi. Ogambye obusajja obwavu bwagala ekyajjulayina. Obwo tebwegase bwererula. Anti luba lumanyi ogenda dduliisa ogenda ddukolera buli kimu olwagala akasatu ojja ddukagulira. Kati ye abalooza ndowooza okkumatiza alina kulaga kyuma. Naye ndowooza ekyuma eggaali olayika wagifiiringa nga waakamulaba. Olaba wayiwawo ogwo gwonna omubiri. Kuyina omukazi omulungi bw'oli era nenkubira ne Kakono essimu ne mwebaza okufuna omukyala eyakola ki eyalungiwa. Naye nga gwe bw'oba olaba kyali kisoboka Adija kujjako namukiina abantu bw'oba olaba kyali kisoboka bwe twajja wano kyali kisoboka okulaba lwaki tekisoboka weebakira naye. Byokwebaka bireke buli omu olaba abantu abavunaanyizibwa bakozesa abalalu ku kkubo. Kiri kintu bwe kiba kizze nga kyoyoyo kizze tekiriko kugamba nti omuntu waliiso limu. Tekiri kugamba nti omuntu waliiso limu. Naye nawe Kakono twalinga naye ne bakyali be bonna nga bakyali be baagala kumuntegulako. Jasi ekyo kintu saakikola bukozi Adija nagamba Kakono nyinza omusuula eddalo. Bakyali be mikwano gye bennyini basoba ne bafuna enamba yange ne bakusindikira zi message bagala kumitinga nga balaba Kakono ebyaddala sigo olina okubeera naye nga bintu muli awo muforcinga biforcing. Singa yali bwatyo nga bwali sigama nti njogerera bulema bwe naye nga tilisika inamu kasente obanga nyinako kale we namusanga ngolaba nti ayambala alabika bulungi ayinamu kasente akamubeezaawo ng'omuntu kyandibadde fine ne bwe yandibadde nga mulema okitegeera. Walabiriranga Kakono n'olabirira ne famire ya Kakono? Famire ye saagirabirira nnyo. Wagamba nti walabirira nnyina? Si nnyo naye nga bonagamba nti baali bakusabeyooko ekintu okitegeera. Bakusaba ki? Nga bona omuntu nga mami bwanaba kati ye Kakono yannyanjula ewa maama we nga sinze mugambye nti mpa maama wo. Si kuntwalayo wabula yagamba maama we n'amugamba mumpeeko. Okitegeera. Era n'essimu gye nzijja. Naye kenyini yagambye ndi malaaya alowooza obwamalaaya bwangu okubanga osobola kyoga nnonde tesanga nga ziguddawo ndi malaaya netaddeko kya bwamalaaya n'enzironda wali ku kkubo. Ddala bye boogera nti oli malaaya. Tewali muntu atali malaaya ekyo sisobola kukyegaana oba ndi malaaya oba siri malaaya tewali muntu atali malaaya Adija. Otegeeza ki tosobola kukyegaana? Sisobola kukyegaana ndi muwola mulungi kyekisooka. Mulungi abeera mu bufumbo. Nti kati obufumbo nyinza okuba nze sinnabwagala. Ekigambo malaaya tekinyiiza na kunyiiza kati nkuze tuuka wano manye ebigambo byebabeera bakwogeredde okula okutuuka wano ne wabeera abo okukyalo. Kati nga Kakono ngamba nti ndi malaaya nga kinyiiza. Si kyenyumirizaamu naye nze sisobola kunyiiza. Malaaya ye muntu omulungi. Malaaya ye muntu omulungi Adija tosobola kusanga guwala. Naye kati omusajja lwaki wali omuwe ekyokulya ky'emisana ate nga yatugamba ekyekiro kyekiwooma? Kati omusajja omwavu Adija abeera ne choice. Omusajja omwavu abeera ne choice. Kati nze nkuwe sente zange zimmenya ate otandika n'okuntegeera tayimutebo y'okwegatta. Nze nyina okukola ebyange byenjagala bwe mba njagadde emisana bube emisana ekiro mba saagala yabagambye ensula ku ssimu era nze mbeera online ku ssimu. Ng'okola ki Shadia? Nedda nze nsobola okuba nga
kati Adija tulina smartphone okimanyi naye smartphone kye kintu kyosobola okubeerako ng'olikolerawo siddamu badde okulabirira gwe n'ennyoko babadde bankubira simu nga bansaba ssente babadde bankubira simu nga bansaba obuyambi gwe masiikiini gwe va ku tiktok otandika okukola ssente vamu ebyo byogalagala ebimu oli wano oyiwa endusu okulukuta eminyira ebinnyo bikwesimbye owunya akamwa noonya engeri gy'olina okwebezaawo mu bigo bulina owunya ekisu nyoka akuyambye eki owunya ekisu ovaamu ekisu nyoka akuyambye eki nyoka akuyambye eki nkubuuza nyoka akuyambye eki owa grafite gwavuma yali masi mama wa grafite gwavuma yali musiru mama wa grafite gwavuma yali musiru nja kukuvuma ku polisi esembayo gwe masiikini gw'abantu bulijjo nga batya okuvuma bulijjo batya okuvuma naye kati nze nkuviiriddeyo gwe masiikini labirira nnyoko nyoka alabika bubi mulabirire labirira nnyoko gwe wasigaza labirira nnyoko gwe wasigaza labirira nnyoko gwe wasigaza nedda tomanyira masiikini gwe oli mukumanyira waneno ng'oswaza oli mukumanyira waneno ng'ondabisa gwe masiikini gwe ani abadde alabirira ani abadde alabirira ani abadde akulabirira yogera gwe masiikini ani abadde akulabirira ogenda kulyawa gwe masiikini ogenda kulyawa mbizi gwe genda ku poliisi opawaabire kwata ebintu byange obinzirize ate ogenda kubireeta mu bulu Services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi banaye mwebale kutulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kusiiba ekisibo tukitwalidde eddala olwaleero tuyingidde olunaku olw'16 15 I want to be sure tuyingidde olunaku olw'15 tuyingidde olunaku olw'15 nga tusiiba ennaku ze zisoose ennaku 15 mukwano zikozeemu ki webaka bwebasi oba ozukka n'osaba ku Allah. Abantu abamu bannaye bemuwalana bemuwulirirako obubi ebintu bye balina babisabirira. Omuntu ogenda n'omuwulirako ennugu naye nga mbutuufu newe kaba kajjiko just kanywesa waka yakasaba Katonda. So abantu bangi nnyo twakulira ku mpaka kati munnaaye tulina okusiba n'okusaala mwongere okusiiba abakyala mbakubiriza kubanga abakyala ebyaffe bizibu nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne mwana muwala bebigaalo wange ono. Nze njagala nnyo ebintu by'abaana abawala njogerera ddala nabo nga seebuuziza ku muntu mulala yenna bw'omulaba omutegeera bulungi ye mukyala Shadia Kakono. Oba akyali mukyala Shadia Kakono oba yamugobye sinnaba kubanga akitegeera naye tugenda kuba tukitundamu olunaku lwaleero basisinkana batya ate okutuuka okubeera nga baawukana kiki ekigaanyi omwana omuwala mufunire omwami waliyo omwami eyeesobole bannaye Kakono bino nampwira nga mbyogera nzise anyways bannange bajjukiza nti bannaffe aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusayi kulaba nti kyene etambulira ddala bulungi. Aba Natural Tea Hub nabo weebali okuba nga bakolako gwe omukyala alina omugejjo n'olubuto olunene kobe mwami obakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga ne bakuwa amajaani gaabwe malungi nnyo. Oteeka mu mazzi ga nnyogoga n'obeera ng'ogeeyambisako gajja kuyambako okusala olubuto n'okusalako ku weight n'obeera nga toli munene nnyo. Shadia nsanyusa okulaba kale Adija nange okusanga muza kubali ku HK Media. Shadia abalungi abali ku HK Media amanya Mumbejja Shadia batumiddeko bannange mugamba mutya kansubire nti muli bulungi. Ebya Kakono walijjeeko luli weyanjulanga nga Shadia Kakono eryo lyavuddewo Adija terikyaliwo like seriously terikyaliwo. Bannange tokolanga decision mu busungu Shadia oyinza okuba okyanyiize. Adija nagikoze sagikoze mu busungu nagikoze nga siri mu busungu yavuddewo.
kati kiki ekyakulemesezza olulenzi buli muntu abadde ayenyumiriza mu kapo yammwe tewali adija abadde agyenyumirizaamu tewali abadde agyenyumirizaamu lwaki olowooza nti nno tebagyenyumirizaamu Shadia tewali adija adde agyenyumirizaamu naawe kenyini kapo yammwe togyagala waliwo we natuuka nga tuvudde wano nendaba nga tebikwatagana kanterere ajati onyumize bulungi emboozi eno otegeeza kimbuno we wava wanene ebintu byali tebikwatagana adija nawe nga bondaba nali mbasekafu ali nvuga gaali enkalu nga ndi mugikulukusa olimba yaddala toyogera lwakuba oli munyiivu siri munyiivu adija nkulabikira ng'omunyiivu Shadia n'otuuka ovuga akafu n'ogulira omusajja engoye n'olabirira maama we n'omunaaza n'omwebasa n'omubikka yatugambye amubikka emisana ekiro omusajja n'omubikkula mukyala n'ogamba nti naawe wonna wali tokira nti ovuga nkalu toyogera lwakubanga onyiizi kati olaba adija oyogeddeyo byonna ebintu olaba obimenye kitegeeza nali mbikola naye kati nalaba nga siye muntu omutuufu owobbikolera wekiri kati kale awo wetujja Shadia mwasinkana mutya ne Kakono ye ebyaddala twasinkana ku show ye gye yali ategese busaabala eyo lwe mwasinkana olwedde mwali mwayogerako kodda olwedde twali tujjanga twogera naye nga tandabangako mwali mwogererawa ku simu ku WhatsApp nga gwoliwa nga mwoli mu ggwanga nga mwendiya oba ng'oli wabweru wa ggwanga nga mwendiya kubanga oyogera otya n'omuntu nga mwoli mu ggwanga ebbanga nga tomusinkana tebyali byakweyagala at first byali bya friends era ne ba friends bangu okweraba nalwawo sijja kulimba omulaba naye nga wali okimanyi nti ayina obulemu ku mukono nali nkimanyi kubanga nali ndaba videos kati olunaku ne musisinkana nnyumiza ne tusisinkana eyo gye yali ategese show ye nali musuubiza nti ngenda kujja n'emikwano gyange nga 6-7 mu supporting nga biri ku biru yange like ogula ticket era ticket nazigula nazimpa ne tukali ku mulyango nga ndese bakyali bange naleeta 10 twajja 10 ku show ye show yali ya sente meka yali ya 5 kati nga VIP ya mutwalo nze nasasula mutwalo bantu 10 nenzikwata nenzimu wakati nze ntuuka wali jasibatu wagondi ne tuyingira kitegeeza Kakono akola ategeka ebivu bwe gwali gusoose wali omulabeko nga ategese ekirala oba bwe yakufuna n'alaba nga afunye siponsa oba wamwonoona ng'oyagala abeere waka ng'akola emirimu gy'emisana egy'ekiro ng'omuleka mu nnyumba yali tamanyi adija mu kusisinkana Kakono ku show yali tamanyi yali tandabangako mwali mwogera ku ssimu yes najjanga zo omusupportinga wajjanga omugaggaza okuyingira mu VIP awo wennyini ekivulu kyali kyaki byali bwe bityo ndowooza ng'asonda ssente za mukono mbu oba ssente zaali zibulako ez'omukono zaali zibulako naye anti ekimuyisa jjaka promota mutegesi wa bivvu obadde tomanyi nga sirawa ssente azijjawo asekeredde omusajja we bannange mwavu talina yadde n'ekikumi olimba naawe abeere na linnya naye talina kyayina kale ebyakavubuka byabirina ayina akazigo ke ayina ebintu ate akazigo tekaba kake era bwe kamulema okusasula yabamugoba naye zikasasula azifuna right sijja kugamba nti taziina kubanga munnange we namusangira era bbanga tono kitegeeza yali yeepangisizwa kitegeeza nga yeebeezaawo kati aweze ku mulamu omutuufu musisinkanye ku kivulu oyingidde mu VIP fumita emboozi nandaba netubeerawo nakola ebintu bye byakola nafuna time nga bwanneewubako bwajjawo bwayogera nange kwewuubako yes bwanneewubako kubanga yali yakandaba bwanneewubako bwafukamirawo bwakola biki tetwayogera bingi ku show ye tetwayogera bingi kubanga nali nguza omwenge nga mungi ku table nga buli kujja jjajjawo eccupa bwagenda bwakola ebibye bwajjawo eccupa okitegeera bwekityo bwekyali adija sho neggwa neŋŋenda byange oyogera bubi bwakwewuubako bwekyo ekigambo okiwulidde kuba kwewuuba
yali tamanyi nga naye mwali mwogera nga yeewuba ku mukwano gwe naye nali nzize kuwagira mu show ye wabula nali size kuneewuba kati yali agenda kuyimba kinga muyimbi show yali yaki talina na bye yakola naye byali disorganized nga bali awo buli omwana azungadde nadde twagambye okuva ku mazaalibwa gange teri kuddamu kusekera mushu leka mbeere serious Shadia Kakono yali ategese Adija byali disorganized nange samanyi waliyo bayimbi tewaliyo yalinga bw'onolaba house party obanga beach party ng'abayise mwenna mujje muzine yanema okutegeera ne sente zange saategeera we naziteeka naye kasita namuwagira kati gwe wajjoze kusasula ki nze najja mmanyi bategese ebintu byamusondera mukono ayise ba tiktoka bannaawo balina bye bagenda okukolaakola kati nga abaana abalala bano be bategeka bano ba tiktoka ne bafuna ebintu byabo baleeseko bayimbi bwe biti byali disorganized nga tebitegeerekeka kwegamba okutwaliza wamu tewaaliwo kivulu mwayingira ne mutuula butuuzi twayingira ne tutula butuuzi buli omu n'atomera munne buli omu n'abaka omuzindalo nga tebitegeerekeka bulungi buli omu n'abaka omuzindalo asanga yagukwata kati mwe abali mu VIP nga muli ku kino abali eri kubanga bonga buli omu n'abaka omuzindalo ne VIP yali tetegeerekeka kaali kantu katini nnyo bwe kati nga buli omu yenyize ku munne naye nga abantu bajjula kasita nze najjuzaawo gwe wajjuza gwe wali omugagga kati adijja omuntu okujja n'abantu 10 mikwano gye abamuteeka mu butaala mbutuguza tikiti 2 tebyaliyo nagenda okukanga nga nze mugagga abali ku tiktok abamusa mu butaala tewaliyo tikiti tewali yajja bonna tebajja bonna kikwewuunyisa yadde tiktok yadde n'omu tewali yajja oba basasulira eyo manyi tumanyi okusasula ne tutajja simanyaawo naye nze saabalabayo tunyumize ekivulu kyatandika saawa nze natuukawo saawa zaali 5 nze mu kutuukawo ezaddi ez'ekiro ekivulu kyaliyo paka saawa mmeka kyaliyo mpaka ku saawa ndowooza nga mu 8 nga kyali saawa nga mu 8 bwe bityo bwe byali naye nga temwali nnyo mulamwa gw'amaanyi kale kati awo n'ovaayo ebyaddirira nnyumiza embo nevaayo nenzira ewakaawo n'atandika okwogera nange ng'olaba vibe agyongeddemu ayagala kisonsowaza okusinga luli eri nga tannaba kundaba n'atandika ng'okumpeereza bumesagi kumukumu good morning biki nagenda okulaba tugamba tamanyi luzungu kati good morning anti kati Kakono adije kyogamba Kakono mu message ze yakusindikide yala typinzeeko alikodinga akahaya akamanyi ne ka good morning kati abugatta abumanyi netasukaawo natandika okumpeereza ka good morning bwansindikira zbi audio nagenda okulaba omutini ampostinga ku status ye ono ye my crush omukazi my crush gwenjagala okwagala nenviewinga status ye nemugamba kino kitandise ddi kubanga teyankwana kadija ate ne mukujja mu kivulo najjanga mukwano gwe kitegedde natandika okunteeka ku status anjubisiza buli wamu atandise okwogerawo ebintu nga bikuwuliza bitya ebyokutimba nga sibyagala nze era nze ne bwe yantimba namugamba nkubuulire nze saagala kuntimba siri mukazi wo Osheri Shadia yabitugamba nti yali tayagala mutimba kati kusheri twakulimbamu naye kati wano buli kimu olina okitegeerera bajja betegese bagenda tulimba kati gano ge mazima kale nze kampulirize nga toyagala kutimba mukazi bwange nga saagala kuntimba n'alwawo ebbanga ng'akikola bwantimba bwanteeka ku status bwayogera kati lumu annemerako ngamba mulabe mu miitingeko omulundi omulala nga si byasho bino nga biwedde agamba mu miitingeko mbeera mugamba ndi bize nno wiiki yawera nga sinaa kumulaba naye ng'afuba okulaba good morning bikyambuuzaako biki munange no nemusisinkana namusisinkana awo ku Moonlight oba omanyi we kali ka Moonlight bba Moonlight yebwa ziti kali salaamu oba salaamu ku Salama Road we kalawo ka Moonlight ba TikTok babeerayo ku lw'omukaaga
kati awo namugamba nti omanyi tusisikane ku Moonlight kubanze mbeera buli lwa mukaaga ne mukaaga tusisinkana awo najjaawo era ne mukolako nga bulijjo n'alya n'anywa n'anyumirwa nga bw'azungadde n'omukolako otegeeza ki ku ssente ezange ng'alya ku ssente ezange n'omugulira bbiya byakulya yes ku ssente ezange bw'ogamba n'omukolako nga bulijjo kitegeeza nti wali ozzeemu n'omusisinkanako kennaku awo ezaddirira ng'ekivulu kiwedde nali siddangamu mukolako naye yajjanga nkaabira ebizibu atya nga nsaba ssente bizibu nga ki ng'akugamba oluusi mbusimanya bye yabaze ssente zeyazize mu kivulu mbusimanya tezimala kati okupangisaako ennyumba mbusimanya asigazayo emitwalo 2 mbu emitwalo 2 tegamala teekamu mu bizinensi awo wenyini ne muweereza emitwalo 15 nga sinaba kuddamu nga bino ebyasho biwedde nga sinaba kuddamu mu miitinga nga jasi twogerera ku ssimu kati awo ng'emitwalo 15 gimuweerezangaani nagimuwa buwinga omuntu gw'olabako ku show oba ng'omuntu gw'oyogera naye akukaabidde ekizibu adija nazimuwa buwi kati mumumiitinga naddamu mu miitinga ku Moonlight mugulira ebyokunywa ebyokulya buli kimu era kyali ku bbiru yange Kakono nze bukyanga mbeera naye takozesangako ssente ze ng'oli mukazi mulungi takozesanga anti abakazi abasajja gwe baagala talina sinze gwe baagala nange njagala omuntu ampa naye talina nze nkyetisseeko nkitegedde nti omukazi yalina okuweebwa so sinze kugaba kati wali omutwalanga kateyamba nali mmuyamba nze sijja kulimba era nakimugamba nze nali mmuyamba wamugamba otya Shadia namugamba Kakono asobola okunjulira ne bwe twava wano nze namugamba ne mugamba Kakono omanyi ndi naawe naye beerawo ng'okimanyi nti nange nnyina bangi abakola ki abanjagala ate abatali mu ttuluba lyo kitegeera so kasita onandaga empisa ojja kubeerayo naye kasita otandaga empisa nga otambula ogenda nkuzeyo gye ojja kubeerayo otegeeza ki nti ojja kubeerayo nti ojja mwagalira eno mu kimugunyu Adija bwe byalirwa kuba Kakono yabijonjowaza nze nali njagala abeera eri mu kava naye Adija bwe byali genda mpola bambi genda mpola wali oyagala omwagalire mu kava otegeeza ki Adija kiringa omusajja bw'anaaba ng'alina mukazi we ow'ewaka ng'alina amaka ge alina mukazi we waka n'akwana akakazi ak'ebbali n'akubuulira amazima nti omanyi njagala tovuvangayo yadde okwerabisa nti nkwagala wali olina omusajja nali siyina naye nali saagala neerabisizemu nti mwagala nga njagala just kumweyambisaako bweyambisa oba wekibeera ekyo ekigambo kyoyogera kibi oyagala kumweyambisaako mwana waani gwe weeyambisaako naye yali akikkiriza that's why yala alaba ndowooza muwa ssente n'akikkiriza so kati Kakono wali omugula buguzi nali simugula okumweyambisa yes nali mweyambisa naye nga simugula nti buli lwemba njagadde omulaba nti muwa ssente naye nga buli wakabira ekizibu ekisolvinga yes nga nkisolovinga kubanga nze yalanda bannaku zimu nga ndwawo ne bwe twajjira wano ku interview ye yasooka nali ndudde nga simulaba twesinkana wali wabweru n'akulimba nti tuzze ffenna nava wange mwatuuka mutya ku nzikiriziganya ey'okwagala okweyambisa Kakono ije bintu ebyawo simanyiwo kyakugamba naye nga bamanyi sitaani yankema sitaani yankema n'omugamba nti njagala kweyambisa sinze namugamba twava bino era bino bye tubeera out bye tugenda kubanga kola olunaku twagendako mu parking tuve mu parking awo manyi obwenge byemuka bbiya ate ngolowooza nkyamutegeera nti Kakono otegeeza ki okyamutegeera gyako omulamba mu kusooka dakikola by mistake sijja kulimba naye nga omanyi nti abantu mukoze ekintu ekyo akimanyi kubanga buli amazima nagamugambye wagamugambye oba we mwali mutandika yagategeerako yali akimanyi nti namugamba talina kuvaayo kuneerabisizaamu nekyo ekyokumpostinga yamala kunsaba nze tugenda ku parking nnyo obwenge bwange bunkubye tukomawo jjukira nali ngenze naye ne tugenda ffenna mpaka ewuwe sitaani nankema sitaani yeyankema Adija wagambye okuva ku birthday yange kuddamu kuseka naye mwana gwe really ebintu by'oŋŋamba binkwasa ennaku nze ng'omuzadde
okuwulira ng'ogamba nti no namugamba nti njagala mweyambisaako Shadia bwoti bw'okola abalenzi baffe si bwe mbakola Adija sikikolanga nako bukyangambaawo Kakono yali mwavu talina ssente talina kaayina kati gw'osuubira oti omuntu okuba nga toyina kooyina n'ennyambala yennyini eganye kiwulire kitegeeza nze bwe mazze mu bulamu bwo nange kati n'omusajja bw'aba azze okukukwana n'ategeera nti waliwo obunafu bwo akucunyiza omwo mu bunafu bwo kati nange awe nali nkwatidde switch kubanga kitegeeza yalalaga nze buli kimu kati kansooke nkuzeeyoko wali eri emabega Shadia agambye ebbala bagiyitaani moonlight awo wali kitegeeza mwali mwajja mulabagana emabega no Kakono namusinkana ku shoye nenziramu ne wayitawo like 1 week nemusinkana ku moonlight bar kola olunaku buli omu nadda ewuwe nasasula boda nemuzza gy'abeera nange nenzira ewange ebulenga ne wayitawo ndowooza boda n'ogisasula n'ebyokulya nze nzize nga nkolera buli kimu Kakono Adija nga si kwesoma buli kimu nze mbadde nkimukolera kati awo mwasinkanira ku moonlight friendship yamwe yali etuseewa era nawe talina we yatuuka kubanga nze nagula buguzi bbiya nga munaatulawo buli omu ng'otudde wano buli omu anywa bbiya we ate twetunulako nti mwali munyumya biki mu kiseera ekyo twali tetulina bye tunyumya nze sijja kulimba buli omu yali ayimba bibye naye nga jasika bonaagamba nti oluusi mulabye omuntu awo mwogedde bwe mutyo naye nga si byalaavu tetwanyumyako ku mboozi ya laavu kati ye Kakono ajjawa idea y'okubeera naawe mulaavu ate nga mwali temunyumya byalaavu mbuulira amazima kati Adija nga bwe nkugambye ku ssimu nti yajjanga ku ssimu akindaga naye nga Kakono bwe musemberera bwe nti face to face nga tasobola kyogera era nze teyaŋŋambako nti I love you naye nga bwe wali oyaya n'akigambe kugambye nali simwagala anti engeri gye wali oyagala omukozesa omweyambisaako wawuliramuko mulingo oyagala akugambe nti I love you kati ate owulira oti omuntu nga tonaanagenda naye mbuliri nti mweyambise nti nkiwulire nti oba njagala yali talina wasikiriza nti ngenda mulaba wano ngono bwe mulaba wano nti mwegombe okujjako omukono jjaka musajja mulungi naawe wakiŋŋamba bayibawe anti lulini ze nali njubisa byange siraba bulungi bweze sijja kukola oba wakajja omukyawa nti ffe abakazi munairavu wetuka wamanyi ffe abakazi bwe tunyiiga munnange otandika okulaba omusajja ng'alinga ekisodde nali namulaba olwedde ng'alinga ekisodde naye sigamye bw'alinga ekisodde leetayo gwe ekigambo kyokozesa kyange olwedde Adija Kakono mubi nawe okimanyi Adija Kakono teyandibadde ye eyandivuddeyo n'avuma ku midiya nawe kenyini sirina busungu Adija kubanga era byonna bye nakola sejjusa naye namweyambudde kubanga omuntu gwenzijje wansi nenkusanga n'ekigatto kimu bakyotambuliramu mwaka ku mwaka nenkusanga n'obugoye nga buli lunaku bakuyita ku interview bwe obugoye bwe bumu bw'ozungiramu kusaazi n'akyusaako bo wamukolera shopping nze kennyini nemugulira n'engato nemugulira buli kimu nina ne byesobola kwogera kuba nina n'ebizibu bingi binamusanga nabyo nga biki si mukyafu nti tanaaba naye Kakono awunya ekisu mukinyuseemu kamera abeeremu yekka era tulambigambo Shadia ekyo osobola temwakyogerako ng'abaagalana kati yatereera ne boddamu n'omu meeting ojja muwulira nti awunya bulungi kubanga nafuba okulaba nti munoonyeza ekyogo munoonyeza buli kimu ekyogo otegeeza ki ekyogo tomanyi bino ebyogo bino bye batunda Adija ebigira ekisuye ebyogo bijjako kisu mpulira basenga bagamba mbuno bijjako bisiraani anti waliwo n'ekijjako ekisungo like balibeera bombo wamugulira ebbombo oluusi n'ofumba n'emmere ng'eyo babiyita bakyebe kadde n'ogamuwa n'aganaaba n'agakuuta bulungi omubiri neyetereza era kati takyawunya nabeera comfortable ng'osookwebaka naye nemugula ne omusajja wali omukyusiza okumutuusa ku mutindo kati oleka waaki kati omanyi Adija entabo ate ekyokulala ensi yonna ekimanyi nti gwe Shadia wa Kakono babijjewo sikyali Adija manya Adija entabo kwe yavudde omwami oyo yali yansaba ssente before nga birthday yange tennaba kutuuka nga tuli mwezi gwa birthday gwennyini nga katugeze nga 3 awo n'ansaba n'aŋŋamba ayagala emitwalo 25 yaŋŋamba 25
ne musubiza ne mugamba ngenda kuwa sente ezo naye soko olindeko nsoke ngategate ebintu byange ndabo babinaavayo okufisaako ezizo nga sinamugamba kya birthday kubanga nze saamuyita era yabira babula byawo. Lwaki tewamuyita? Kati nkugambye yali muntu wa nkukutu kati ate nkuyita ntya ku birthday mbakyali bange nkwanjuleyo ngaani. Kubanga bakyali bo tebali ku media. Bali ku media naye nabannyonnyola. Tebamumanyi nti bwabannyonnyola. Bakimanyi nabannyonnyola. Nti ono wa nkukutu. Nabagamba si boyfriend wange. Naye nga gwa ku mutima okimanyi nti boyfriend wo wa mu nkukutu. Adija si boyfriend bannaaye. Anti kati bw'ogamba mbu nali mweyambisa wa mu nkukutu Shadia oba otegeeza. Omuntu gwe beeyambisa tabeera na boyfriend. Kitegeeza nkulaba kiro obwo bwe mba njagadde okumitinga kiro. Era nze Kakono sitambulanko naye emisana era wano yafuna miracle watuyita wano. Yafuna miracle kyovola era yansanga wali wabweru ne tujja wano. Era twayawukanira awo wabweru. N'okwata agago naye n'akwata. Kati twali tudda. Kyemba nkulaba ku status nga oli ku beach olya byennyanja. Kati sente zange. Era mbeera b'omuwala ondabyeko nga tuli out nga mututte emisana. Mpozike bino video z'omubbaala nga tuli ku monolayite era buba bwaki. Ate yatugambe omulaba misana ekiro n'ogenda mu business. Kati Kakono nengena mu business byagamba ebyokwetunda. Oli Adija wagayo ekiro n'ogenda mu business. Ebyo byonna Adija yali alimba Kakono. Sibeerangako naye wuwe nenfuluma ennyumba nengenda Samoya. Era yagamba ekyennyanja ky'ekiro kyekiwooma naye gwe ekyennyanja okimuwa misana. Akakasajja kaavu naye Adija kaagala sex oba obusajja obwavu bwabaki. Manya obusajja obwavu bulemererwa okukola sente naye buba bwewulira just manyi mu mpale. Nze byo si bye nali njagala. Wali osuubira ki? Ebyo si bye nali njagala. Adija ova ku muntu nga mwavu talina kayina omusapooti nze omuwaddeyo abiri omuwaddeyo emmeka naye n'edduuka si luno olisanga nga ligudde mu nnaku 3 abeera alikozesa kyo omusajja omulema. Abeera alikozesa kyamazima googerwe. Edduuka litunda ki? Ate litunda kimazzi soda busoda bonna abutunda buswiti bw'abaana n'obwo obugaatigaati. Byatunda mu dduggo tolaba amasanga bukasa agabeera gasaamiridde. Gwa masage togalaba? Ngezaako kwetereeza. Munsabudde nnyo nzeka nnyo. Njagala mbanyigiremukko lumu mutye. Aha. Bugaatigaati. Mubeera mu bugaatigaati biki ntobye n'omwami oyo Adija. Kyova olaba n'adde njagala Kakono oyo. Ani yamukolera edduuka? Anti busente bwa show bwe twamusapoti. Nakolamu edduuka. Aleka yafunamu ndowooza nga 5 oba 6 bw'erityo ng'osasuddeko n'ekifo eri gye yakolera. Ndoza n'afisawo ng'enkaaga. Napangisa kaka ku container kubanga liri mu ka container. Napangisa kaka container then nateekamu n'otwotumba. Naye kati Adija bw'olaba nga Kakono avuddeyo nga nvumye. Nange kitegeeza yessaawa mwabye. Bannange Kakono yaku. Ku show namusapotinga kwaliko 10 lyange. Nze namugulira firiji eri mu gundi ye. Bulijjo nze nyongera mu capital. Nze gwe yayita malaya. Ate nze kigamba Adija malaya tekyannuma kubanga tewali mukazi atayagala sente. Buli mukazi yenna abeera ayagala sente. Sigenda kuwanibwa musajja mbeerewo nga nze neerabirira era ngenda kugamba baby neetaagayo kino. Tuliwo kuweebwa kati ekigambo ky'abamalaya si kibi. Ogambye obusajja obwavu bwagala ekyajjulayina. Obwo tebwegase bwererula. Anti luba lumanyi ogenda dduliisa ogenda ddukolera buli kimu olwagala akasatu ojja ddukagulira. Kati ye abalooza ndowooza okkumatiza alina kulaga kyuma. Naye ndowooza ekyuma eggaali olayika wagifiiringa nga waakamulaba. Olaba wayiwawo ogwo gwonna omubiri. Omeggaali teyagifiiringa. Eggaali wagifiiringa ndowooza kyova wayiwawo ogwo gwonna omubiri. Nedda Adija siga nti egaali nagifiiringa. Yes. Alayika yakukola bye batakolangako kati n'owulira ng'ogenda bbeera naye. Naye ng'era okutwalizaamu kale Adija ku nnamba esinga. Abasajja abalina ssente tewali nnyo kyamaanyi kye bakola. Naye buno obusajja obwava we kubeera nga bulimuuko ku ki gamba nti osobola okabeerabeerako. Kitegeeza kyajjulayina muganda wange yali kyakirya bulungi. Saagala munoonyeza abakazi agende kubanoonya. Tubuulira amazima oyagalamu kuba misumaali gyokka. Ebirungi by'alina toyagala byogerako. Nedda Adija.
kitegeeza okyamwagala. Sikyamwagala Kakono bye byaddala. Sikyamwagala tetukyeyagala. Laavu giraba edduka nze kyovola ebyalaavu. Balaba bulabi. At least ko nange kanjagale ku musajja alina ssente. Wamufunye dda. Semuyina era ne wano ovaawo nnoonya. Ngenda okuva wano aneetaaga ayite okunaya. Ndi single. Ajja kutwala. Njagala omalireyo emboozi nga tetunatuukako ebyo byonna bannayaawe tweyogezaamu bweyogeza eno emboozi ekyali mpanvu. Shadia muli ku Moonlight muvaawo omusasulidde booda. Sasulidde booda azze ewaka nemuwa ne ssente enkalu namuwaayo akatonotono kale kubanga nali nsipendinze wali nemuwaayo akatonotono n'agenda ewaka addamu okumusisinkana ku parking lwekyabeerawo okubanga ffenna twali tutamidde kwolwo navaako nnyo. Lwekyabeerawo tegeeza ki? Okukyetuusako ekyo ekyajjula ino kirya mwakirya kwolwo. Kwolwo lwe twava ku parking okudda ewuwe. Kitegeeza mu bbaala eyo yonna mwali muli basanyufu. Mwetegeka. Mu kusooka tetwali basanyufu naye gye bwagenda okusaawa eyo nga budde bugenderedde. Ku parking waliyo ki kwolwo? Zino nights z'aba tiktokers. Era ku parking bye bibeerayo ku Saturday. Ku Friday. Bye bibeerayo byaba tiktok eno. Naye twatuula eri waggulu gye batatulabe era tebaamulabako. Gye twatuula eyo. Ewali enzikiza. Twatuula eyo mu nzikiza ewatali mataala. Nga tewagala abantu bakulabe naye. Nze ndi muntu wa butaala nsogenda mu bbala ne ntulya ddala mu ttaala bulungi bandabe bulungi nti ndi ku ttebo yange nywa ebyokunywa. Naye bwe mbeera nyina omuntu gwe saagala era n'abasajja babikola. N'agenda mugendo kyetuusiza n'akugamba nti ndi mulumu bweti. N'otambula bibyo mukungujjo n'ogira n'amaana bwasigala wano nfuluma ojje. Abaana abawala bulabe ensonga. Kati nawe bwe kyali naye ate yali ye alaga nti alyokke nakyo. Nti Adija mbadde nkujjira obuzibu bwavudde Kakono okunvuma. Ogenda kumbuulira. Njagala ombuulire ekiro kya Power King. Kira Adija ng'okirebeddeko. Ku parking bwe twava ku parking ne tugenda ewuwe. Twagenda ewuwe si wange. Sijja kulimba era sijja kukweka ekyo kintu kyabaawo. Era bwe twava ku parking nabeerako ewuwe ennaku 3. Wanyumirwa? Nnaku 3 nga siraba kudda wange. Wanyumirwa? Omanyi kitegeeza okubeera ew'omuntu ennaku 3 gwe. Awo nga tokola nga togenda ku mulimu. Adija nti nze gye nkolera waliyo omwana. Nange ngendawo obugenzi just kubeerawo. Oli boss. Oli CEO. Akabaala kange, kabaala katonotono. Era oli CEO. Kati waliwo omwana. Just nange bwembeera nga ndi waka bimbo yo banga gyo saagenzeyo nga ngenda ntuulawo. Bwekito bwe kiri kati ne bwemba siriiwa omwana asigala akola. Kati ewe namalawo ennaku 3 then enkeera neevaayo nenzija. Naye kati Shadia kankubuuze. Kwalwa olunaku lwe mwava ku Power King temwafunamu yadde n'obudde obugenda ku musaayi. Mwagenda bugenzi paka waka. Twayambala. Kwolwo olunaku twayambala Kakono. Yadde ng'ogenda kwambala. Era omusaayi guli important. Kwolwo olunaku abakulaba ku media abakwagala tebalowooza nti kiryokke okugenda olw'okuba mukozesa plastic. Twayambala kwolwo nze sijja kulimba kwolwo olunaku twayambala yadde twali tutamidde naye twayambala then enkeera bwe twagenda mu ddwaliro kubanga awo waliwo famasi awo twagenda mu ddwaliro then nze nengula obwo obuntu nze nabwegulira twekeberera wakasibe basawo sibe batukebera ye musajja mulamu talina buzibu ye mulamu talina buzibu. Awaka gy'osuze ennaku 3 ebintu biba biwoomye nze kankubuulire. Ebintu bwe bitawoomye otambuli n'omwenge gukuggwako eyo essaawa. Sijja muwaayira awo wo sijja muwaayira kale. Kyekyo kyekyakutengula emmeme n'ogamba ono omusajja kamwagalire mu nzikiza. Nengamba kabeereyo eyo just kubanga kale tekitera sanyika okusanga omusajja nga osobola obeera naye n'ofiringa oke kale nga bw'oyawukana naye
owulira nti oli fine ne bw'obeerawo okumala ebbanga eddala. Bwatyo bwe yali bw'owabeera naye wawulira ng'okkuse kyotakutangako. Mu ekyo talina buzibu, musajja mulema naye mu ekyo talina buzibu, sobola muwaayira. Yali akugasizaako Shadia. Okungasa? Kati ate seekisangasa. Yakutuusa ku ntiko. Neera nali ngituukako. Ate oleka wali tokutangako. Kati kyogamba bukyanga nkula kutuuka wano mbadde sikimanyi nti ye yakintuusaako. Akiyinza obba ekyo kyali singa gwe gwali gusose nandisibidde ku kitanda. Kubanga nandiwunzewunze nzena ne mba nga sitegeererako ddala nenkeera mu ddwaliro ne bateekako eccupa. Si gwe gwali gusoose. Oyina obusungu buyitirivu Shadia. Naye nze nkukakasa nja kusobola. Kyonna kyekiri eno shayina okuggwa. Si gwe gwali gusoose Adija, byonna bye twabikola. Kati awo kale ennaku ezo 3 ze mwabeerawo. Muyinako bye mwanyumya ebya future ku relationship yammwe n'enkolagana yammwe. Sijja kulimaze Kakono sinyumyangako future naye. Tetuginyumyangako. Okujjako okugamba nti omanyi kuba abadde nga mpita mami. Mami? Abadde nga mpita mami. Yangamba biki naye mitiza abantu bangi mu nsi eno naye ndaba ebyaddala. Kati yangamba nzaala tuve mu bino naye nzaala. Ondabe kale nga bonakwatira omwana we ekisa. Ekegedde. Obwo bwonna bugambo bwa mukwana abasajja babukozesa wamma si kyo. Naye tetudda nkaawo ne Kakono nga tuli mu nnyumba ffekka ayinza okuba bwe bugambo bwe yali akusonsekanga bwe butyo bubuli. Yali abala kasente nga linga gamba nti simuvaamu bwe yeetaaga akasente. Point yali kasente. Mwonoonye abasajja bannange. Ya sikikolanga nako bukyangambaawo. Togabirangako ku musajja ssente. Anti bwabeera boyfriend nga muli mu love nakugamba manyi baby nti ndieno ndi sitaaka netagayo emitwalo 10 ngenda zikuddiza. Kati Kakono yembadde muwanga tanziriza. Ne bano ba boyfriend twewola. Asobola kungamba manyi baby mpa ya 2 njagga kwa boboga ino. Mwecha ekiseera Kakono yakusanga olina boyfriend yakusanga tolina. Yansanga siina sijja kulimba Adija. Lwaki wali tolina? Bwe n'omukazi omulungi. Baali tebalina bisaanyizo byenjagala era baali kati nga bonagamba nti Adija oyinayo omuntu gw'oyina naye nga sigamba nti alina ebisaanyizo by'oyina. Sobola okutegeera. Kati ng'aliyo bubeezi nga mwemitinga w'emitinzi just naye nga siga nti njagama mikwano kyange nti boyfriend wange wo. Kati ennaku 3 ne ziggwako mwanyumya biki? Wewe yakusabira akuteeke ku TikTok. Alule nyine zennaku 3 we yansabira kunteeka ku TikTok. Ojjukira yali alina video zange ze twali twakwata nga zirina mu ssimu naye nga namugamba tobipostinga. Mwali mwazikwatira wakuba mwasinkana emirundi 2 agambye ogwa Moonlight ogwa Busaabala n'ogwa Parking. Anti era video yali azirina mu ssimu ye. Ezo ze twekwatire neri kugundi eri twekwatira video ku show ye. Yankwata zi video yo ku ssimu yo Smile jajja bamu bayani. Jajja bamu omumanyi teranyobera n'oyo Kakono era wakyaliwo. Kati essimu yo jajja bamu be bankwata zi video era nga ndi naye ankontamyeko waneno ndowooza nemedde kalabi ekyamagero. Bannange kati video yali aziyina ndowooza ne bazimusindikira n'azinforwardingira ne mugamba omanyi tompositinga. Ne yeetumiikiriza bwe yayogera ku show yesimanya show mwebale kumpagira nga show ewedde enkeera. Shewedde biki mwebale kumpagira nafunye abantu ayinawo we yanyigiramu awo. Ka video akasookera ddala nga tuvudde mu shenkeera. Ayinawo we yanyigiramu awo n'ateekamu gundi yange mwabawala ababadde ku show yange abasinze okwambala ono mwala yasinze okwambala. Ayinawo we yandagira awo. Nempisibwa bubi nakalaba ka video ku TikTok ne mugamba nakugambye tonteeka mu bintu byo nti nedda just ekyo omuntu ayinza okulowooza just wabadde ozze buzi ku ki ku show ne kivaako. Kati awo nannemerako bwe twakola ebyo ebintu nannemerako nangamba biki nsobola okupostinga ku gundi yange nsaba kupostinga ku gundi yange nemugamba ebyaddala nkuwulire Kakono saagala kumpostinga. Adija nkimanyi omuntu omugamba nti saagala kumpostinga obeera okimanyi nti nze mba nyina kiri nti byangu kutusaagala okola eki oneerabisizeemu. Olulala omuntu bw'obeera toyagalanga posting tomukkirizanga nakwata videos kubanga kikkirizo kigaane at some point aba ajja kupostinga. Kati kyekyo
naye kati bwe yannemerako ennyo nemugamba kiri fine naye ate Kakono first time yaŋŋamba tukikole nga kya content ng'abantu tebakola ki tebamanyi bino oshegedde nga tebamanyi bino nti like tufuna time ne tukola ki ne tweyagala n'aŋŋamba tukikole nga abantu balage nti content bwe yaŋŋamba ng'alaze nti tajja kwogera bigambo bya laavu nti like ndi mukazi w'ebiki ebyo abantu bakitwale nti content yagenda mpola ng'akyusa ebintu ng'abikyusa ati ng'abikyusa ng'alaga abantu nga bwe tweyagala bamugira ku interview byagendako agamba yafunye omukazi videos nga tandise okukola zi video Kakono nyina omukazi omulungi biki naawe nojja nolaga nti ddala bakuyina omukazi omulungi bw'oli era nenkubira ne Kakono essimu nemwebaza okufuna omukyala eyakola ki eyalungiwa naye nga gwe woba olaba kyali kisoboka adijja kujjako namukiina abantu woba olaba kyali kisoboka bwe twajja wano kyali kisoboka lwaki tekisoboka weweebakira naye byokwebaka bireke buli omu olaba abantu abavunaanyizibwa bakozesa abalalu ku kkubo kiri kintu bwe kiba kizze nga kyoyoyo kizze tekiriko kugamba nti omuntu waliiso limu tekiri kugamba nti omuntu waliiso limu naye nawe Kakono twalinga naye ne bakyalibe bonna nga bakyalibe baagala kumuntegulako jasi ekyo kintu saakikola bukozi adija nagamba Kakono nyinza omusuula eddalo bakyalibe emikwano gye bennyini basoba ne bafuna enamba yange ne bakusindikira zi message bagala kumiitinga nga balaba Kakono ebyaddala sigo olina okubeera naye nga bintu muli awo muforcinga biforcing singa yali bwatyo nga bwali sigama nti njogerera bulema bwe naye nga ati ndisikayina mu kasente obanga nyinako kale we namusanga ngolaba nti ayambala alabika bulungi ayinamu kasente akamubeezaawo ng'omuntu kyandibadde fine bwe yandibadde nga mulema okisegeera walabiriranga Kakono n'olabirira ne famire ya Kakono famire ye saagirabirira nnyo wagamba nti walabirira nnyina si nnyo naye nga bonagamba nti baali bakusabeyooko ekintu okisegeera bakusaba ki nga bona omuntu nga mami bwanaba kati ye Kakono yanyanjule wa maama we nga sinze mugambye nti mpa maama wo si kuntwalayo wabula yagamba maama we n'amugamba mumpeeko kisegeera era n'essimu yo nali njiganya nayogera mpola nemugamba tompa maama wo n'alemerako nagamba like nga alaba ngenda muswaza naye nkwata essimu nenjogera ne nyina olwamumpa n'agamba Kakono amuwe ennamba yange abeere nga ayogera ne mukamwana nze Kakono weyangira weyaŋŋamba nti nno yafunye omuwala omulungi n'akumpa njogere naawe nga wayogera nange nayogera naawe naye anti kati gwera wali just mukwano gwe ngamba bino ebya famire nafuba nnyo okumulaga nti sagala kunsembereza ba famire byo kubanga nze nali manyi tetulina gye tudda kati gino emikwano osobola ogenda n'ogimintinga nga balina bwe babayise ne mugenda emikwano kiri fine kubanga si baganda be nti bagenda kumpita nti muula ekyo kibeera fine famire ye mbadde sigirabirira nti azini buli kimu naye era nga mama bwakubira essimu nakusabayo ekintu osobola okukimuwa Adija ekyo si kibi mba nsobola okukimuwa yakukubiranga si nnyo naye era baali bansabyeko naye nga si nnyo bali mbwetaavu kyakuvuddeyo ate ojja obyogere ku media Shadia ofaanana ng'omuwala ow'empisa ate omulungi omusajja w'omukyawe ojjabuze ku media n'omulangira ebyo byonna omusajja yakutuusa ku ntikko ulira Adija byagamba mbu entikko ebyo bitiko twabituukatuukako sensoano obeerawo naye kasamba nga nyina ssente ebitiko tebiina kye binnyamba kati olaba Adija Kakono wali omwagalira mu nkukutu Shadia wobeera nga ddala entikko wali togyagala wamma tomuwulidde wakyenyumirizaamu okibanga ekyajulayina wali tokyagala lwaki wali omwagalira ebbali kati n'omusajja naye kenyininyini asobola okukozesa omuwala n'omusajja twogera ku ggwe anti kati nkuwa example n'omwami asobola okukozesa n'omusajja asobola okukozesa omuwala n'akukozesa n'abala tayimu ye n'agamba ngenda kukolako naye ekintu kino naye sigenda sukka myezi 2 nawe we wakola nedda nze sinze natandise Kakono okutandika like okuleeta ebyo ebintu mu media ye yantandise lwasonga yansaba ssente nesizimuwa ne mugamba siina ate n'alaba nga nkola birthday ku 17 jukira namugamba kanesetinge mbibalebalemu bwe nalaba nga nyina wensobola okunyiga nkuwe wabula saamugamba nti ku date bweti ngenda kukola ki ngenda kukuwa
Sente ezo yali akusabye emitwalo 2 yali akusabye 25 mbu simanya kwongera mu business simanya ayagala kuleetayo pampers biki by'atalina ayongere mu dduuka lye. Ayongere mu dduuka lye yali edduuka terikola bulungi zaakolawo zaalyamu nnyo n'amaanyi bw'atundayo obukipanga buno bw'amazzi n'atundayo obukipanga buno obwa soda ennyaze nga ze zimuyisa mu kiro jjukira kakapita aba ali awo akazinga katolooza Adija soda bafunako mmeka ofunako nusu olu 10 kati yaleeta leero otusaketi ajja azonga n'otusaketi 2 olooza anaavaayo ddi yeetaagamu bwetaazi kapito abadde ajja kuvaayo mbadde nsobola singa inikesi singa teyammanyidde nabadde nsobola n'okuba nga nfunyewo sente ezisingakawo n'enzimuwanga zeegasaamu kakatonotono n'enzimuwa lumu nga ng'olese bino nti simamu muwaddeyo 15 10 kubanga era 15 10 just azzaamu buzza just busoodo kitegeerako butabeerawo nga tagguddeewo naye kumumma ssente n'enkuza birthday nansindikira messages nangamba n'enkusaba ssente nga ndaga gundi yange eweddemu gundi kyokka oli mukuza birthday abantu bonna be wayisa abantu bangi bikyolaga wayonoonye ssente nnyingi ne mubuuza ssente ezange zikola muzizo bakugambye bwenkuyamba n'enkuwa ssente z'obeera onsabe kiba kitegezo olina kunninnyako kummanyiira gw'amaddi gy'oba olaba kiba kisoboka ng'omuntu gwamuwa ate n'akulaga nti anyiigira muzizo amanyi gye nzijja naye kennyini yagambye ndi malaaya alowooza obwamalaaya bwangu okubanga osobola kyogaa nnonde tesanga nga ziguddawo ndi malaaya neetaddeko kya bwamalaaya n'enzironda wali ku kkubo ddala bye boogera nti oli malaaya tewali muntu atali malaaya ekyo sisobola kukyegaana oba ndi malaaya oba siri malaaya tewali muntu atali malaaya Adija otegeeza ki tosobola kukyegaana sisobola kukyegaana ndi muwola mulungi kyekisooka mulungi abeera mu bufumbo nti kati obufumbo oyinza okuba nze sinnabwagala ekigambo malaaya tekinyiiza nakunyiiza kati nkuze tuuka wano manye ebigambo byebabeera bakwogeredde okula okutuuka wano ne wabeera ab'okukyalo kati nga Kakono ngamba nti ndi malaaya nga kinyiiza sikyenyumirizaamu naye nze tesobola kunyiiza malaaya ye muntu omulungi malaaya ye muntu omulungi Adija tosobola kusangawo guwala gwambadde awo agateeteyi gulyawo bwe gutyo n'oguyita malaaya tekiriyo taba takozeemu naye ye muntu omulungi ng'omuntu asobola okumulaba kati osobola okweyambala akadresiko kakome eno omuntu nakugaba ekyo kiri malaaya lwakuba kulaba oyambadde akateeteyi ka bbeeyi ekisambi kyo kirabika bulungi kyokunamisiza ebweru ye naakulabanga malaaya nga atambula mmalayo kasita okindabyemu sisirikangako mu interview naye etaddemu empisa wangi nnyabo ekyo ekigambo ffe tutakitegeera bulungi ekyo ekigambo si kibi omusajja yagambanga nti ebyokulya obimuwa misana ekiro mbu n'otambula n'ovaawo n'ogenda kati ekiro wakolanga ki wabeeranga okola ki Adija sibeerangako na Kakono n'enfuluma mu nnyumba omuntu ogwoli ogumanyi gusootinga Adija nabeera ne Kakono naye byaddala yeetaaga bwe mubanga muli bakyaliibe mwetaaga ne mumufunira awantu ne mumukansolinga ne mufuna bano abakansolinga alina ekikyamu otegeeza ki alina ekikyamu alina ekikyamu bambi ku mutwe ekyo kyekituufu ekyo kyo simuwaayidde waya ze zituuka ne zigatta alina ekikyamu oyagala kutugamba nti Kakono bye yabyogedde tategeera kyayo kati olaba Kakono wootegerera ekikyamu kye ku mutwe ng'anyiize akola omanyi Adija osobola okunkola ekintu n'ennyiiga kati katugeze olina byonjogeddeko nesikubira ku ssaawa eyo nga bakabiŋŋamba oli nesikubira kujjukira ku ssaawa eyo mba nina obusungu bungi nsobola okukubira essimu n'enjogera bye sirina kwogera kitegeera kati Kakono bw'anyiiga asobola n'okwasa ebintu byonna ebiri mu nnyumba omulaba ne feesi ye alina engeri gy'akyuka kwegamba alina obusungu bwa ttumbiizi n'ekikyamu kubanga weŋŋambira nti ekikyamu bw'anyiiga aba ayagala kwetta ebintu obimusuuza busuuza oba olinako ewamukola kati nawe nakwagala nnyo kati Adija nneme kuloga wamukola zibbendova yamanyi n'ebizibu bye sijja kulinda kati nakutamiira kati agenda kuntamiruka agenda kunzijayo
ye yantamirira agenda kunkuulayo bwana mu blockinga buli wamu takyankubira ssimu. Naye kati omusajja lwaki wali omuwe ekyokulya ky'emisana ate nga yatugamba ekyekiro kyekiwooma? Kati omusajja omwavu Adija abeera ne choice. Wadde nagambye sijja nseka naye mukwano. Omusajja omwavu abeera ne choice. Kati nze nkuwe sente ezange zimmenya ate otandika n'okuntegeera tayimutebo y'okwegatta. Nze nnyina okukola ebyange byenjagala bwe mba njagadde emisana bube misana ekiro mba saagala yabagambye ensula ku ssimu era nze mbeera online ku ssimu. Ng'okola ki Shadia? Nedda nze nsobola okuba nga kati Adija tulina smartphone okimanyi naye smartphone kyekintu kyosobola okubeerakawo ng'olikukolerawo ku ssimu naye nga yes anti nange sisobola kubyogera Bala. sisobola Bala ogikolera online kali kabaala abantu abali ku online bakuwagire. Nedda saagala bampagire naye nga nze saagala bampagire naye nga kiri nti mbeera ku ssimu era nze tewali lunaku lwe wali omuntu yalansindikiddeko message nereeta katiki kamu nga siri online. Mbeera nkebera data waggwerako wenteekerako Eva mpoziko nga sibikudde bubikuzi message yo nereeta butiki bubiri naye nga sinaagibikola naye mba kwendi era bw'okuba mba nkukwata. Aha, kati kiki ekyabatabudde ne Kakono ddala ekituufu Shadia? Kasente. Kusaba mani. Kunsaba kasente nesikamuweera mu budde nekola birthday. Ate n'otamuyita. N'obutamuyita kyamulumye. Kubanga era mu byeyogera yaŋŋamba biki n'okola birthday n'otampita biki kyokka ne sente ze nakusaba tewazimpa kitegeeza nkuswaza kubanga ozze ng'okindaga naye nga siwulira kitegeeza nkuswaza tosobola kundaga mu bakyaliibo. Ne mugamba just kintu kimu yanvuma ebyaddala Kakono ojjukira bw'anyiiga avuma era ebyo bintu byakola ebyo content byesigamba nti ki ye nakyo talina mpisa akuvuma akutandikirawo wennyini non stop. Kino wakitegeera ddi nti talina mpisa? Talina luli yali nga laavu ekyali mpya yali yeeyisaayisako ng'omuntu bw'anaaba ng'alina obuzeebwe naye ng'abubikkabikka. Yatuuka tayimu nga mbulaba era nga alina ne vidiyo zaakola nze kennyini nezimusuuza n'abidiriitingayo. Talina mpisa natural ebyo bikontenti byazannya byaddala talina mpisa. Just kintu kimu omukisa gw'alina nti ku kyalo gyali bamwagala naye kati yeeyisizaayo obubi gy'awangaalira. Kyekirungi ky'alina naye talina tabeereka naye. Nze ate Kakono bwe namukubidde yaŋŋambye nti nkukubire nkuyite mu interview nti eno mulimu content. Kati gwe tuzanyira ku mutwe mulimu bubadi. Adija mulimu kabadi. Adija Kakono yavuddeyo n'anvuma nga mmumye ssente. Birthday yabaddewo leero then yenkeera lwe yakeera okunvuma bubi nnyo ojjukira nali siddamu messages ze nga nabadde nkooye nga sinakuddamu messages ze nensanga njiridde olunyiriri luti mu audios nga nvuma okufaako obufi saamuddamu namuleka ku buluti. Ziriwa audios that? Essimu yange erimu gundi 24 hours. Bivaamu. Yabadde akuvumira ki era ng'agamba ki? Yabadde anyizeemu ng'omusajja. Kati ate onyizeemu ng'omusajja ng'onvuma. Adija wali kumanga bakazi baabwe. Omanyi ate bakazi baabwe Adija nze sibadde mukazi we yabadde andabirira. Omusajja kasitoba ng'omuwa bino. Oba ofuuse mukazi we. Omulundi ogutali gumu ebiri. Sibadde mukazi we Adija. Mubadde ki? Sibadde mukazi we. Ate nga mubadde mulya n'ebiri. Kati omuntu gwe mbadde mpa ssente ongamba otya nti nombadde mukazi we. Naye ssente zikuluma Shadia ate nga wazimuwanga oyagala. Zinnuma lwa nsonga yavuddeyo n'anvuma. Lwansonga yavuddeyo n'anvuma ate nga nakajja eri mu kisapatu ekya black kino kiyajjiramu wanene ekisando n'omugulira engato. Kati olaba akyusa ku ngato ndaba azungazunga kati okufaako obufi bamuyita banne nga akubamu eggere ng'agenda oli nga yali tazunga mu kiri ekisando kye. Oba wali oyagala mukuumira waka nga domestic animal? N'okumukumirawo mba nsobola kubanga nze mba mmuwa. Bw'okkiriza omukazi okukulabirira kitegeeza olina kukola by'ayagala bw'ogamba nti togendayo tolina kugendayo ate nga nze nkuwa kitegeeza onneeguli. Abalina abaana abalenzi mpulira nga n'omutima gumbuukamu. Olina obayigiriza okukola kintu kimu kukola nteekeko kyentaddeko tugatte manye nti naawe okola. Kati Kakono akole ki musajja wattu nga mulima?
edduuka lyeryo lye yalina mwali muyina okugumiikiriza n'afuna kapito. Kammanyiira nnyo akasajja kubanga sisuubira nti ku bbanga lye nabeerako naye nali ntuddeko mu bizinensi ye yadde okutundamu yadde akacupa k'amazzi nze situlangako mu dduuka lya Kakono. Adija ekyo kyonna kigaana okumanya nali nzijjanga mwewala nga mulaga si bya sirias ebintu byaffe bye tukola ki bye tulimu nga ne bwe mbeera mu nnyumba ye nga sifuluma nti bino bannayiba kundaba. Nabeeranga mu nnyumba ne mbeeramu ennaku 2 nga sinaba kudda wange bulenga naye nga bannayiba tebamanyi nti ndi mu nnyumba. Bandaba nfuluma nga nfunidde bodo genda. Yanga ngenda nga komando. Nsobola okubuuza omuntu nga simutunuddeeko. Ne nkugamba osibye otya ne sigala nga ngenda. Era bo baali bamugamba oyo omuwala baaba alabika mukamba. Naye Shadia mu byenda byonna nsonyiwa oli muyaaye. Lwaki oli muyaaye ng'oli mulungi akola balungi tebabi? Lwaki Adija ki ekiraga nti ndi muyaaye? Owulira wamma byonna ebigambo byaŋŋamba byabayaaye mbuze nali njagala mwagalira erimu. Ebyo bibaawo ekyo si kya buyaaye. Ebyo bibaawo. Tewali kintu kya buyaaye. Nze muntu atalina likodi mbi muntu gyasobola songamu nti oyo Shadia alakozeko ekintu bwe kiti. Nati tomanyikiddwa. Ne bwe kubeera nti ku kitundu kwembeera. Just kintu kimu nti nze naturally seemanyiiza. Ne wali wennyini wembeera nsinaawo mikwano. Mbumbeere wali wembeera kuba nga nduddeo ngenda myaka egyo. Naye kakati Kakono wavaayo n'akwegayirira omusonyiwe Shadia ozaako ki? Simusonyiwa. Ekyo ekyokumusonyiwa Adija kijjeewo. Nkugambye enva wano nnoonyeza musajja. Abasajja bakulaba. Simusonyiwa tewali bye ngenda musonyiwa. Nze kasita omusajja najja nga alina kasente ke nga yagenda okumpa sikyagala oyo kasasiro. Buli kimu nja kikola. N'okumpa sante ombuuziza. Ombuuziza obufumbo. Omusajja ajje nga alina kasente ngenda fumbire. Naye saagala musiraamu. Lwaki toyagala musajja musiraamu? Simwagala. Sagala musiraamu. Otegeeza ki nti toyagala musajja musiraamu? Simwagala. Toyagala kugattako? Kyokungattako si kyekiri awo kubanga omuntu waba alina ssente ze n'akuteeka waakutadde nga alina n'omukazi omulala tokifaako. Kuba osobola n'okunoonya wano n'ofuna omusajja nga kirina ssente kirina mukazi waakyo. Nkifuna gye kikuteeka. Naye saagala musiraamu bano abasiraamu bano ddala. Baseeka? Saagala nze musajja musiraamu wa ddiini nnyo. Si ggwe Shadia? Yenze naye nti saagala musajja musiraamu. Oba eddiini yaffe wagivaamu dda. Naye kati gwe ow'ebbaala Shadia onakkiriza okufumba ggwe? Ow'ebbaala okola kiguli mulimo. Kiringa bonakira ku makya n'ofuna bizi n'ofuna kapito wo. Kiringa bonafuna kapito wo n'ogamba kati kankole ebbaala. Party after party. Party after party. Zino party z'obeeramu ezitagwa Shadia. Oweebakako dya wako omusajja kyava agamba mbu ebyokulya ekiro tomuwa. Kati abeereeyo. Kati abeereeyo afuna ababimu. Munaye nze ndabanga mmwe abalimba. Adija ono si content. Byo bye ebyaddala. Kakono yangambye nti ono mulimu content. Teyayagadde kuswala ate neera akibikirira obutaswala kubanga abeera negayira bwakubira ku simu za mikwano gye bali abale kubanga ye namu blockinga akyusa amasimu bwankubira nsonyiwa biki kale tukirage nti content biki gwezire n'okwetondera onsonyiwe ng'omuntu namugamba nedda nga bwe wakitandika bwe kiba kisigala. Yagambye nti alina ebifaananyi bye eby'obwereere. Tabiina Adija. Tabiina oyo Adija ku waya z'oyo omwami singa yali abiina singa yabita. Tabiina ekyo kyalimba. Tabiina singa yali abiina singa yabitadda. Nange kino kikambwe tuli ku HK Media. Ono ye mukyala Shadia Omumbejja takyali mukyala Kakono era nga ndowooza erinnya Layika yali ejjeko naso se ndowooza nti oba bali mu content naye kyeka ndowooza ebintu biri sirias Adija. Kati ko lwe wava mu birthday party yakukubira ku ssimu yakuwayo ku kirabo? Teyampa ku kirabo ate nekyo nalabako ku page eri endala nga ne postingisiza ekifaananyi nakiraba kiro. Teyampa birabo kubanga era saamuyita birthday yalaba ndabe nga bonaagamba nti kikuguddeko bugwi kyamugwako bugwi ekikanga we kaba nanyiga n'atumbira bw'ati
nansindikira zi messages navuma nakola ki nanangira obusiyaga sima tuli basiyazi sima bikya ku birthday waliyo bawala tewaliyo ko yadde ne basponsor kinze nali nekoledde birthday kati obeera otya n'abawala bokkako nga ne Kakono naye tomwagala nedda kati otukonfuse waliyo bawala bokka birthday yali yange ya mikwano gyange bawala twali bawala fekka tewaliyo mulenzi tewaliyo musajja kati ye nali muleetanga kati yava ku kyokugamba nti goli musiyazi anti lwansonga yandaba ndowooza nga tuli ku birthday tuliko bawala fekka kati alina ne mukwano gwange omu ku tiktok yange kwali mupostinga nnyo mukwano gwange bamuyita Momo mupostinga nnyo oyo naye yamunvumira ddamu eri ekisiyaga bikisima mweyagala oyo omuwala mu kifo ky'opostinga nze obeera opostinga oyo omuwala kubanga mbeera nnyo naye bwe tuba tugenze out bwebityo oba kale mulaba nnyo naye ate era nakulabako ng'opostinganga Kakono buli kiseera kati lwaki tokyamupostinga yali aŋŋamba Adia yalinga ngamba nga kulemerako nakugamba biki tokyayagala kumpostinga yangamba bwobeere yeewo toyagala kumpostinga kubanga gy'otunulya nnyo video zange mupostinga ndi wuwe nalinga mupostinga ndi eri wuwe nga naye kenyini amanyi okukwata essimu yange neyekwata video ku akawunti yange n'ateekako ekifaananyi kye wali waggulu neyepostinga ng'oluusi neebasi yali amanyi okwepostinga nti era yagala kiri nkisigazeewo ndaga abantu nti tweyagala yakugeranga weebase neyepostinga yabipostingako n'emirundi ebiri bividiyo gyebiri kati ngamanyi ekitegeeza ne password y'essimu yo yali agimanyi sobola kuga nti yayita ne pini buli kimu yali akimanyi kubanga yagendanga n'ajjako ssente Shadia ono gayi wali omwagala naye I don't know what went wrong nali simwagala naye byonna by'oŋŋamba signs zaala nali simwagala naye taliimu bubbi obubbi otegeeza taliimu buyaye nti like alabye ekintu kitegere oba kale alabye nga ssente oba alabye ssente ku ssimu akere ku matanga yesindikiddeko okwo kyali kikutuusekoko kuche ku relationship yonna gayi najjako ssente kyali kituuse nabba ssente zo nga manyi n'okwegulirako gundi data nga tomuwadde nga simuwadde ogenda okukebera oluusi waleseeko omusanvu ogenda okukitunu ogenda okera nga kuliko omusanvu n'omubuuza ettaano zange ziri naguzeeko data naye jjaka takikola nko sijja kulimba asobola ogenda najjako ssente n'alaba nti kuliko ssente bweziti n'omugamba ajjako bweziti nenkera ne bukya nga pini agimanyi naye akuba siye muntu akwata ennyo nti pini ogimugambye neerera abeere ng'agimanyi ne luli layira obeera omugambagamba omutwe gwe guliko ekikyamu olimbyemukaawe pini ya ssente takwata byebyaddala era newe namugamba nga ssente nga era nzira mungi mugamba omutwe gwe tegukwata bulungi gwerabiralabira bambi ali traumatized naye simubbira ogamba nti alabye ekintu kwegamba yali muntu mulungi wakubeera naye singa talina lusunguyira luneeno teyali mulungi wakubeera naye singa yali okuba omulungi singa yali mulungi ng'akola nga ye muntu gwowe emitwalo 2 n'agateeka mu bizinesi n'azizanyisa adijja nga tazzeemu kusaba ndala oyo aba mulungi oba omanyi nti ne bwe nkwata ataano gange nengamuwa ajja zizanyisa okitegeera edduuka likule naye ng'owanya abasajja ssente Shadia ate baani be nali mpadde ongambye mu relationship emu wali waddeko n'omuntu era yakujjangako ssente oyo nali simuwaga bonagamba olina eggayo amanyi pini yo nga ssente azijjako bujja siina muntu gwe nali mbaddeko mu relationship kwegamba abasajja babbi omuntu omulaga pini yo n'atandika okwewa ssente ebyo si bya ssaawa zino ebyo bya bulijjo abasajja gye bali nga ne bwategeera nti osevinga wali akasente ko ng'okera ku makyanga etaano gyo gibulako babikola naye Kakono yali takikola sijja kulimba ebibi byenjogedde mbyogedde bya ddala naye ebyo sijja bimusalako yali tabikola kyekituufu kati osaako ki bebe kunoonya musajja kuluna ogenda kufumbirwa sigenda kufumbirwawo naye noonya omusajja tunaba twetegedde nga tufumbirwa nga mufumbirwa sina kyakukolera munnange bwotyo bw'osazeewo kintu kimu njagala musajja alina ssente njagala musajja alina ssente olina bwezizo anti omusajja ajja kugamba oyagala omusajja alina ssente gweolina mmeka
Kati munnaye yogera ebisanyizo kati olaba mbadde n'olinga nze mulabirira siyina nti nina nti ng'omuntu gonaga nti muntu ayina nina ezimbeezawo ng'omuntu kubanga tekitegeeza nti bwenaba nfunye ayina ssente nti bwanaba tampadde sigenda bbeerawo oba landiroda agenda kungoba mu nnyumba naye nga njagala ayina ssente kubanga siri mukyala alabika obubi nnyumira mu muto gw'emmaaso ate gwe bwe weeteekamu mu maaso mu mmotoka eyo ne bakusanga awo ati gyonkuye bbomu kati ngere ku makyanji yeteekemu nga si ne bakusanga awo ayina oyo ayongerwako kirowoozeeko sente zino z'obadde Kakono osobola oziadinga up ne wosooka ne weeteekamu awo akamotoka akatono kano akasokebwako kaani kapaso galina kusanga awo sirina kirooto kyakuvuga motoka nga sirina wange nze sijja kulimba Adija nze sobola kwegomba bintu bino nti motoka ngeyo egenda beera ali ku kkubo nga sirina wensula mpangisa bagitomere ati nfuniramu watisiko nteekawo obuzigo nanze nenfuna ssente nga zeegasangu nteekawo rentals nange nensulaawo nenteekako abapangisa nze motoka sijjenyumirizaamu nnyo anti gwe ogambye nti nno onyumira mu mutto gw'emmaaso naye ate olaba otya omutto gw'emmaaso nga ssaawa zino sikolerera mu motoka olina byokolerera ebirala nina byenkolerera ebirala wenno oli waifu matiriyo weetaaga bwetaazi musajja akutereeza mu layini kyenkugambe tannaba mufuna anti bagambe noonya Kakono agenda kunzita ate agenda kutta nze mbadde noonyeza omusajja ate nze ate akutta nze muganda wange omulamba nze mbadde mulabye talina byagenda kutta Kakono yaŋŋamba nti wamugamba nti nze nagamba nti nze nakugamba nti gwe omukyawe ofuna omusajja omulala nga tuli kumpe oyogera amazima ayina ekikyamu nze sibimugambangako Adija kiri kituufu twayogerako ku ssimu nze naawe naye tewaŋŋambako ekyo kintu kyagamba nti kyawa Kakono yes kati nentuula wansi nze Kakono nze nga nze namugamba ng'omuntu namugamba Kakono omanyi nemugamba obeera nnyo owangali bala abantu bobeera nabo nga balina kye bakwongerako n'abantu ababeera nawe nga tebalina kye bakwongerako kitegeera nemugamba waliwo abantu abayinza okujja mu bulamu bwo nga balina bye bayinza okukukolera ebisingako ku byange byenkukolera nemuwa example nemugamba bavuma mama Black Man kiwulira nemugamba naye omukyalo oyo wali olabye ani eyali avuddeyo ku TikTok n'amubakira n'amuddamu kiwulira omukyala gwe wavuma munange buli we mwabeerangako n'ekintu oba Kakono nga alina kyakoze nga abantu bantaaginga kubanga nze ningange yabayimirira mu bantu ngamba hosti nze ndaga abantu nti muli balungi muli bampisa era kyekyo nange nakulabanga era nange wantaagingako ewamu nongamba Shadia wangamba Kakono tagenda kuddamu vuma abantu si bwe wangamba omwami oyo nemugamba lwaki tova ku bantu buli abantu bangi abali ku TikTok abatavuma naye kwebali abantu babagala babawa emirimu gwebuuzemu lwaki gwe tewali yadde omuntu akwita yadde omulangira yadde akataka nemugamba olina empisa embi omuntu akulaba nga ezo mpisa mbi zennyini si content natural bakulaba nga olina empisa embi tolina mpisa nemugamba kati mama Black Man wali ovuma waki bo beefuula nti bali ku zirayivu banyumisa zirayivu bagala abantu balinnye ku live ne babakira abantu abatalina musango Enze kya mama Black Man kyannuma nnyo era namugamba omukazi wavuma waki oyo omukyala ye muntu nabiyingiriramu ebintu byammwe Kakono okutuuka okunkubira namugamba Adija nze nakugambye ofuna omusajja namugamba Adija yakugamba bwe twava ku interview yakugamba toddamu okuvuma abantu kiwulira nze bwe namugamba nemugamba ekyokulala abantu nze abandaba naawe balabanga Kakono sijja mu kiraasi y'omuntu gwe wandiyagadde tonsaana kiwulira just nze nkikola nze nga nze ngo abantu ne mikwano gye just sobola bamenya ne bakyalibe bennyini babeera mbayita bakyalibe bennyini wakati nagamba nti bwembeera mulina differences zammwe ng'abantu ate nze mba mbiyingiramu nti Adija bwe tubiveeko ayina ekikyamu nze sikera ku makya ne mugamba ekyo kintu Bosungu jase yagala ndowooza kukubira simu akugamba ekyo ekintu akulaga endowooza ne bonayagala otucyankalanya mukazi wange nja bbeera naye kyovula baswala okulaga nti bino ebiriwo bya ddala kubanga nze yaŋŋambye kati gwe kubira Shadia omuyite mu show kozi nabadde mugamba gya embeera eri etya mwazzeewo mweserezezza nze nga ndowooza nti just ng'abaagalana aba bulijjo muyinza okubeera oba mwafunyemu obutakkaanya bya ddala bino ebiriwo bya ddala
kati olaba ogwo omuli atandise ogukendeeza ku lwansonga ali mu kunsaba kisonyiwo yagambye omusonyiwe yeetonda ankubira amasimu ku masimu ga mikwano gyeyo gy'abeera eyo ankubira n'ogenda okuwulira nga yeye nakugamba nsaba kunsonyiwa biki kati gwe bwonvaamu anagenda okumbeererawo gwe muntu anjagadde n'empisa zange. Mweno story njizeemu ebintu bingi nja kusharingako nammwe ndowooza nga nina omuntu gwe nkyazizza nga tulireetinga ku bigambo by'omwana omuwala ono. Ebigambo by'omwana omuwala ono bannaaye mubitunulemu, eggwanga libitunulemu ne gavumenti ebitunulemu ebigambo bino bannange, bigambo by'amaanyi mu mboozi y'omwana ono. Shadia, lwaki oli bw'oti? Lwaki otuuka ku extent egamba nti nno kookozesa omusajja obweyambisa omusajja? Sikikolanga Kadija naye era abantu kati nze gw'otadde mu kamera nze gw'obibuuza abantu babikola kati Adija oyagala onsange ekyo si kive kubanga azilonga za Adija tebavuddeyo ne bagamba nti ndi lesbian oba omuntu navayo n'agamba nti ndi ekisiyaga oba omuntu navayo n'agamba nti kati oyagala nkola ki oyagala nze ng'omuntu nkyetuuseeko nga ndi mu nnyumba ewange anti kyenkubuuza ekyakakono kirabanga ekive bulungi bwoliko Shadia obuliddwayo omuntu ayinza okutwala nakufuula girlfriend we nakola ebyabalungi nanti ekyokuntwala kireke ekyokuntwala kyo nga kyo oyinza otya okola decision yogamba nti gundi kamweyambisa byavuddeyo buvi naye singa sikakono okwemamaza kutandika kwogera bya kisiru singa yasigalanga bwe yali tewali kye mwanditegedde nti omweyambisa tonyiigira twagala okutegeera abali kwekike media lwaki wakola decision ey'okweyambisa munno Adija olemeddeko ekyo ekigambo lwansonga Kakono ye yavuddeyo n'agamba mbu yajja neeyambisa Kakono ati yeyavuddeyo n'akyogera nti nali mweyambisa kozi lwansonga nalinga mulaga nsagala tambula naye biki nga mu miitinga kiro era yavuddeyo n'akyogera nti yalinga neeyambisa biki omanyi nti kati ntandise okukakasa ebintu bya UG extra media ne singa wempulidde emboozi y'omwana kale sibula bawala banna abali kuna bakulaba kyentegedde mu byonna oli mukyala mukozi tonna nnoonyeza musajja lwaki mbeera mbasiibu abasajja abaami abali eyo omwana wuuno wano alina kyagamba badde manyi gwagenda okunnoonyeza anti babuulira ebisaanyizo byo kintu kimu njagala musajja alina ssente zokka atalina mpisa atalina ddiini kati olaba tubeera n'abatalina ssente n'empisa ne zibula noonyeza omusajja mwana muwala naye nze njagala ebyo ebintu Shadia obiveemu oli muwala mulungi weetunuulira olina figa ono omwana mundage bulungi balabika abantu balowooza mbalimba ono omwana oli muwala mulungi olina figa nnungi yatugamba jibe bano ab'ekatakitake oli wakatakitake ate ng'olaba seekozeeko teweebyudde kyovaki n'ensi ndokose bambi tereera toddamu kugamba ebyo mbuno okozesa okola akasente ko nga kakugasa naye mbadde sibikola ofuna omusajja ow'obuvunaanyizibwa Adija naye era mbadde sibikola kati nedda kati byazze bitya lwaki ku Kakono wabikoze ali vulnerable mu break nze kati omutima agenda kugira yeeyabireese is going to go crazy ate nze mu break nze omutima yeeyabireese yagala okundaga eri anyi nti anvuma anteeka wansi kitege naye nga tamanyi nti ajja tuuka time angaŋŋalira eno mu kabokisi kange yeeyabireese angaŋŋale kubanga kati nze sisuubira nti osovayo n'ovuma omuntu ng'okimanyi nti obadde olina ebizibu by'omukabira n'akuwa ku ssente ze ate n'ovayo n'omuvuma otulaze Shadia nga bw'afaanana njagala yerabe mu vidiyo akakase nti mukazi mulungi yeetaaga omwami paka ku ngatto ali mu bbuutu ya bbeeyi otulage nti no oli weetaaga omwami si ebyo byakugamba mbu nno nali mweyambisa byebiki ekyo kinyiizizza nnyo kyekipya kyensoose owulira mu 2024 kale anyways ebyo ng'obitadde ebbali nkwagaliza buwanguzi mu decision gy'okoze fena tetuli perfect buli muntu ayina gundi ze ayina flaws ze ng'omuntu
naye bambi tereera weetereeze bw'oba oyina ebikyamu by'obadde okola kati obitegeredde mu relationship yo ne Kakono bikoleko siina Zadia kintu kye mbadde nkola kibi ng'okweyambisa omuntu kirungi mbadde simweyambisa naye nga bona kugamba nti omuntu omwagala naye oli naye nga toyagala aveeyo okwera kulaga bantu nti ye boyfriend wange kubanga nali nkimanyi budde bonna njafuna omuntu akola ki anjagala ye neyejjayo kati nange wenvayo ne mbagamba nti tebyali bya ddala mba nkoze kikyamu era mulina gamba nti nali mweyambisa lwansonga era nali mugambye abeere eyo tetukola bintu byakwepostinga biki n'alemezaamu ye ndowooza nga yalaba afunye buli omu agenda muwaawaza amatwe Kakono yafunye omuwala yagala kunnepostingiramu yamanyi nze kanoonya omusajja kale abanoonya ku HK Media bannange noonya omusajja yenna nga ali eyo nga yandineetaaze siri mukyala mubi ekisooka seekozeeko siri mukyala mubi zino embeera ze mulaba wano si kyendi just kyabaddewo buzomye ye nampisaamu egaali nange nenkolaki nengamba omuntu ono gwe nnyambye lwaki naye nga sirina buzibu kati byonna byotugambye tukitwale nti si bituufu kati ebyogamba egenda tudisorganize si bituufu ebyokweyambisa nabiki obadde onyize bunyiizi nedda Adija Kakono nali muyamba ng'omuntu wona amuyamba Kakono talina bamuyamba kyo byaddala namuvuddemu Adija teekawo amaaso abiri Kakono kyaliiwo mumutunuleko kubanga navuddewo mumutunuleko mulabe ebyeddala nze abantu bandibadde banneebaza nnyo si kunvuma nze nange nasinzidde ku bintu bye banvuma Zadija n'ogenda ku TikTok yange essaawa zino abawala banvumye tebalina kye batanvumye buli kimu banvumye just nze ndi muwala mugumu naye nga banvumye oyo golaba yampendulirawo embule wano buli kaseera basiiba banvuma kati naawe osuubira nze musasulamu kirungi ku bintu bye namukoledde ku bintu bye nze nga mukolera yabeera n'emikwano gye n'akaaba firiji n'akaaba simanyi waliwo yamusuubiza taliwe sigenda mwogera teyagimuwa n'ogimugulira yes n'ogimugulira ku sente zange nenjimuteekera mu bizinesi azenga nkaabira era nga bizinesi gyongeramu bwewaawo nange sinza ayina ennyo nti ngenda kwata miliyoni ku ssaawa eyo njimuwe siziyina naye mbadde nga nzija nkola kyensobola nti bwansaba ekintu kyansobodde nga ndaba nti nkisobola nga nkimuwa kati teyandibadde nga nsasula ebyo kubanga waliwo n'omuntu abeera n'omuntu namugamba nti si byalaavu tubeere no mukukutu naye nga talina nakyamuwa obanga oyo yateekamu ono naye nze mbadde mwasiira bansonga lwaki abantu babeera bambuleminga nze awusira musango gwe nakola kati kale mmulesewo amwagala amutwale amwagala amutwale kale noonya tumalirize sho noonya omusajja ng'alinako ku ssente omusajja ng'alina ssente saagala baavu ziri zimpale miguwa ze mbaddemu sikyabaagala saagalira ddala musajja mwavu yagala omusajja ng'alina ku ssente tetujja kulemagana Adija kasita najja ng'alina ssente ate ekyajjulayina wanaaba tamanyi ku kirya tooyende ku luno njagala ssente si tekiriiko ekyo sijja kuyomba ngenda kuguma wotyo bwewali ng'oyagala ekyajjulayina n'okifuna kati oyagala ssente Adija nali sagala kyajjulayina bannange already ne bwe nafuna Kakono nali neegatta kyogamba kubanga lyemaze ne Kakono kyogamba yekayeka gwe mbadde naye uyo abadde akugamba bibadde bifuuse bya ndondi tonkuba empi abadde akugamba bibadde bifuuse bya mbirigo nga takyafuna kintu kyonna kyogamba mbadde siina nga wakuta ekyo kyebayita okulya n'okuta kagamba gwe bw'oli omala omwaka nga tozeemu kwaka mba nzikuze tekiriiyo naawe kyokka bannange mwebale kutulaba ebyo bye by'abaana abawala yigira ku munno nze HK Media Hadija Kigozi mweraba